nga tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omugenzi Pastor Raymond Ssekyanzi era ng'ono yatuvaako mu January nga mwenna mukimanyi. Kati wano mukyala we yakyaddeko ekitentale Christian Fellowship wa Pastor Kamya bayina ebigambo bye baatuuseeko oba bye baayongedde nate okubanga basazaamu ebyayogerwa abantu bayogera ebigambo bingi ng'omwami oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga ku byayogerwa kwe kwalina okugamba nti yayita Pastor Kamya amusabireko nga bali mu ddwaliro oba yamuyita basabireko wamu bonna ng'abasajja ba Katonda nti Pastor Kamya n'agaana era ng'abantu bagambanga nti Pastor Kamya teyabeererawo mugenzi yadde n'eddakiika emu, teyamubeererawo financially, teyamubeererawo physically, nti yamwesamba mu kaseera ke yasingira ddala okubanga amwetaaga. Bingi ebyayogerwa ffe twali tubiwulira abamu ku mmwe mujja kubanga guno gwe muliduga mu biwulira, abamu ku mmwe mwabiwulira wabula olunaku olwajjo namwandu yakyogeddeko ne Pastor Kamya kennyini nannyonnyola ensonga lwaki teyaliiwo physically naye nga yali nabo mu mwoyo era nga n'obuyambi yali aweereza naye agenda kubanga atunnyonnyola ensonga lwaki teyaliiwo physically. Temwamulabako mu ddwaliro, temwamulabako mu church eyo ey'omusumba oyo Pastor Raymond Ssekyanzi wabula yali nabo mu mwoyo era bino byonna babyogedde olunaku olw'eggulo nga babyogerera wali eri ku kitentale Christian Fellowship ewa Pastor Kamya. Spoken or words which are being spoken. Pastor Kamya teyafaayo. That Pastor Kamya did not take any care. Pastor Kamya that Musumba Musumba yamuyita agenda amusabire n'agaana. Pastor Musumba amanyi. That he goes there, he prays for him, he refused. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Amen. Mukyala Musumba yankubira. It is the wife of the pastor who called me. Era twayogeranga. And we used to communicate. Oluusi ebintu ebimu tetwewolereza negoleka Katonda kyamanyi. You leave what God knows. Ye n'asala omusango gw'ensonga. And he becomes the rightful judge. Nsaba abaana. I pray. Ekiseera kizibu nnyo. I know to the children it is a very difficult time. Taata yagenda oli neffe weetuli. Daddy went, but for us we are present. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ffe tukola tutya? We are present. Weetuli. Era emirundi mingi. And many times. Mubadde naffe okuviirira muto. Right away from when you are still young. N'ekiseera kino weetuli. And even at this time we are present. Ekiro ekyali kikesa olwokubiri. That night. Zaali nnaku z'omwezi. That morning, Tuesday morning. Zaali 12 kubanga kulonda kwali 15. It was 13th. Pastor Raymond yawummula. Pastor Raymond went to be with the Lord. Twali tuwogera okusooka mukyala Musumba yankubira lwali lwakuna. It was a Thursday she called me. Nga Pastor Raymond alwadde nga bali ekisubi. That pastor had fallen sick and he was admitted at Kisubi Hospital. Ne njogera wane twogera ng'abasumba n'ensindika Pastor Setuba ku Lwokutaano ku makya n'akeerayo. We spoke as the pastors and then I said, baako n'akasente kano k'ogenda nako tomanye ebyeddwaliro. Then I told him go with some support. You don't know issues of this hospital. When you reach there, omuntu embeera si nnungi kuba nsanze n'okwogera tayogera. He said the situation is not naye ng'alabika awulira naye nga n'okutunula not tatunula. speaking. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Amen. Bwe yazza report. When he brought back the report. Ne tutuula ne tulaba nga Pastor Benon. We saw. Yali awuliziganya nabo. He was communicating along with them. Pastor Benon nanga nti omanyi. He actually told me that sindikayo mukyala Kamya oyo ku Lwomukaaga. Send Mama Kamya on Saturday. Abakyala n'abakyala basobola okwogera okusinga ate ku ffe. That women, for them, they can speak deep. She went there on Saturday. Bwe baakomawo ne bambuulira bagenda mu referring Mulago. Having gotten back, she said, mbeera
Senonji pressure Pastor is going to be referred to gye Murago. bakontrolinga ate waliwo omusuwa ogutatwala oxygen bulungi mu bwongo The vein which was not taking ne report much naye oxygen. wabaddewo okusayininga bamurefaring kaba nga si bye byangu ennyo. Things were not easy. Twali wano ku Sunday We're here on ku Sunday. Sunday nga tulinda tulabe bamutute Waiting to nabamutwala endowooza olweggulo w'emisana maama ajja tubula ebisigakaawo naye But ku Monday ku makya Monday nankubira morning, naŋŋamba I was twazze called. Mulago naye embeera si nnungi. we are in Mulago, but the situation is not good. Embeera si nnungi. The situation is not good. Ne nkubira Pastor Beno ne mugamba nti I called Pastor nyamba Ben. nze nfulumya ekibuga I'm out of the city, please. genda olabe embeera bw'eyimiridde Go check on how the n'abajoyininga e Mulago. situation is. You join them in Mulago. Era twebaza Mukama ne lwa musawo Rose oyo musawo le baaliyo mu We ddwaliro thank God nabo. so much of Musau Rose together with Mukama Musau waffe yeesibazibwe. Leah. Pastor Ben yatuukayo He reached there. n'ambuuliramu byambuulidde He told me what anga he nti told me. tukwasaganyizza tulabe n'abasawo embeera tukkiriza bagenda gizza mu nteeko. That the situation is going to be put in control. Naye olweggulo Then nenkuba ku ssimu ya mukyala Musumba I Bright called n'ankwata Mommy, and it is Bright was Bright speaking. nampaate ripooti endala ku ya Pastor Benon He gave me another nanga report. mami taliiwo ali ku mulwadde Mami naye told me. ntiddemu But I'm afraid, Pastor. I'm a bit afraid. kubanga Musumba atandise okwesika That is, pulling himself. ne mugamba tuyimirire ne tusaba. We say, let's pray. Ne tusaba We prayed. nali nvuga nkomawo I was driving back here. naye nga yesaala yange nti Mukama My prayer was, God, yamba obulamu bw'omuweerezaawo. help the life of your servant. Naye nga si ffe tusalawo Just like we are not the ones who decide ekiro ekyo that night. kikeesa olwokubiri yawumula. He went. Nze nali ndowooza nja kukeera ku with the makya Lord. I thought I would go in the tugendeyo morning. In the morning I'll get there. tekyasoboka. It was not possible. Naye mu byonna But in all, Katonda asigala Katonda. God remains God. Ate buno obulamu bwe tuyina This life all of us we have, nannyini bwo ye Katonda. the owner of life is God. Nga bwe tutayina gwe twamusaba atuwe Just like we don't have era bwetyo bwe tutayina buyinza The prayer we kumugamba give to him. oyo tomutwala. that, give us this person that don't, Byonna biri mu mukono and gwe. again praying to him that don't take that, Nga bw'aleeta just like the way he ate brings, yasalawo nga bw'anaatwala. and he decides how he takes. Naye mu byonna But in all, ffe twebaza Mukama we thank the Lord olw'okumusobozesa okukola for enabling him ekyo to do kye yamusobozesa okukola n'aweereza what Mukama enabled him, and he served the emyaka Lord Katonda gye yamuwa. all the years God gave him. So nsaba munzikirize Permit me mpite mukyala Musumba n'abaana. welcome Mommy. So ebyo bye bimu ku bigambo musajja wa Katonda Pastor Kamya byabadde alina okutangaaza oba byabadde alina nate okunnyonnyola ensi. Omanyi nga bwagambye nti abantu boogera nnyo ebibi okusinga ebirungi, era nga bwagambye nti ate ebintu ebimu tebyetaaga kwennyonnyolako fazongazi omuntu oba okoledde Katonda era ng'omanyi nti Katonda gw'okoledde alabye ekyo ky'okoze, tewetaaga kwennyonnyolako eri bantu because buli omu ajja kujajinga differently. Y'ensonga lwaki okuva mu mwami Pastor Raymond yava mu bulamu bw'ensi eno ebigambo byayogerwa bingi abantu baayogera, naye ate teyavaayooko yadde n'eddakiika emu okuba ng'akyogerako because ye mu mutima yali amanyi kye yakola, era n'omukyala w'omugenzi yali amanyi bulungi nti Pastor Kamya yababeererawo mu kaseera ako akaali ak'ennaku era akaali akazibu ennyo.
So tukwebaza Pastor Kamya webali kubera exam webali kubera taata omulungi kubanga gwe yogedde nogamba nti kuba sechanzi ate gwe wali mukulu nti you saw them growing era you inspired them. So tukwebaliza ddala ku lwekyo tusaba Mukama Katonda abeere ng'ayongera okukuuma wamu n'okubeera ekirukulabirako ekirungi eri generation yonna. Era wano olwamaze okukanya ebiwe bati yabadde alina okusobera famire eyo okugiwonga mu maaso ga Mukama Katonda okubagumya era n'okubalaga nti akyali wamu nabo emirembe gyonna. Nzikiriza mbakuwe era onzikirize nkusiibulire wano mukwano gwange omulungi sula bulungi weeraba. Buli nkyukakyuka ejja n'ebisoomooza Every change and every transformation nsaba Mukama comes abagumye with a change, but may ate era God nsaba Katonda asibe emitima may the Lord bind your hearts. golole emikono gyo tusabire Stretch forth your hands famire eno. and pray for this family. Katonda kitaffe omulungi tujja mu maaso go Yes, Lord. ku lwa famire eno Raymond gye yalese emabega. Wow. Ssebo ye yagenze naye omwoyo omutukuvu wooli Wow. kubanga ssebo taata okubeerawo okwo kwe kugenda okusobozesa Grace n'abaana bano Mukama nga ssebo kabaka okuyimirira. Yes. Gwe Katonda azagabirira era ogenda gabirira. Wow. Katonda abaddewo nakati wooli. Wow. Nsaba emitima gyabwe wakati mu bisoomooze bingi ebiri mu maaso gaabwe beera ekyokuddamu era bawe ekisa ekyokuyita mu buli muyaga gwonna na buli maloboozi gonna. Yes, Lord. Basobole okubeera ab'amaanyi era buli kirooto abaana bano ne famire eno kyeyina terina kimu kigenda kudda mabega. Yes. Kubanga Katonda eyabayita era yabaleeta mu nsi n'amanya nti ekiseera kyekyo taata kyalibeera nabo era kyekiseera kyalivaawo. Nsaba obawe ekisa kyonna era basigale nga b'amaanyi era baweereze Katonda mu linnya Yesu Kabaka omutukuvu nsabye. Amiina. 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 Weebale kujja Mukama abawa omukisa. Hallelujah. Amen.